Ekyaviiriddeko abantu bano bonna okufa tekinnategeerekeka newankubadde ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso wabula ng'abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti abantu babadde bangi ekyaviiriddeko enfuufu okusituka ssaako n'emiryango okubeera emifunda. We twogerera abantu 121 be bagambibwa okufiira mu kavuyo kano newankubadde ng'omuwendo guno gusuubira okulinnya olw'abo abali mu mbeera embi ddala ng'abantu abasoba 30 be babusseewo n'ebisago ng'okusinga bakyala n'abaana. Mu nzikiriza y'Abahindu emikolo gino gikolebwa buli luvannyuma lw'ebbanga eggere era ne ku mulundi guno abantu bakuŋŋaanye bangi kyokka ng'emiryango egifuluma gyabadde mifunda ddala nga waabaddewo okwerinnyalinya okukkakana nga waliwo abaliguzeemu obulamu. Abantu 8,000 be babadde basuubirwa okwetaba mu kusaba kuno wabula nga gye byaggweredde ng'omuwendo gw'abantu gweyongedde okutuuka ku bantu 25,000 n'omusobyo. Waliwo emirambo egirabiddwako ku miryango gy'eddwaliro ssaako n'abaakoseddwa abatwaliddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Emiranga n'okwaziirana mu baafiiriddwako abantu baabwe bibadde bibunye mu kifo kino era nga bangi balabiddwako nga basobeddwa ssaako n'ababadde baagala okufuna abantu baabwe. Kigambibwa nti abasirikale ba poliisi 40 be babadde bateereddwa mu kifo kino okuwa obukuumi. Ssaabaminisita w'eggwanga lya Buyindi Narendra Modi atuusizza okusaasira kwe eri abafiiriddwako abantu baabwe n'abalumiziddwa era n'ategeeza nti gavumenti yaakudduukirira abo bonna abafiiriddwako abaabwe. Okunoonyereza ku nsasagge eno kukyagenda mu maaso naddala eri abaakulembeddemu omukolo guno. Emirundi mingi obubenje nga buno butera okubeerawo ku mikolo egy'enjawulo mu ggwanga lya Buyindi ng'abantu bafa mu ngeri ng'eno olw'obungi bw'abantu nga ne mu January w'omwaka guno abantu abakunukkiriza mu 12 baalugulamu obulamu ate mu mwaka gwa 2008 abantu 105 abaali beetabye mu kusaba mu bugwanjuba bwa Buyindi baalugulamu obulamu ate abalala 205 bafiira mu kitundu kye Maharashtra ng'abantu abalala 6 bafiira mu bikujjuko bya Dussehra ebikolebwa enzikiriza y'Abahindu so ng'abantu 15 bafiira mu bikujjuko mu kitundu kye Madhya Pradesh. Kale ebyo bye bibadde mu ggwanga lya Buyindi era